naye kakati lwaki muteeka zino zi facilities wansi mutaka tubali twetaaga okulaba bannasansi bano na byonna bye bakola wansi mutaka mu nsozi za gross n'ebirala kakati enteeseganya bwezi tubwe zaabadde nga teziri direct kitegeeza nti Iran bwatugamba nti yabadde ayagala indirect talk kitegeeza nti yabadde mutuufu era kyekyabaddewo but ekirala asobola okugamba nti zaabadde direct talk naye asinziira wano nti oluvannyuma lwa byonna nga bamaze okuteeseganya mu ngeri bwetyo tebaatudde ku meeza emu ono yabadde atwala looli n'aleeta naye oluvannyuma lwa byonna nga biwedde ate ne basisinkanamu okitegeera okusisinkana kuno kwabadde nga Hawaii twe mwebale kuteesa mu kuliko eyo mwebale nnyo mwebale okitegeera kati baasisinkanye era ne bayogeramu briefly naye nga teboogera ku biri bye babaddemu okaka tugambe nti kwabadde ng'okwebuuzaako ne boogeramu ko katono awo ne biggwa buli omu nadde ewuwe kati ye America n'agamba nti eyo direct talks zezo zenyize twagala embeera nga bwe yabadde kakati amawanga gombi ne gagenda maaso n'okulabika ndi gafulumiza statement mu ekyo ekyabaddewo mu kubuulidde embeera nga bwe yabadde kakati oluvannyuma bombi ne bafulumya statement okutubuulira America n'egamba nti zabadde somehow constructive era basuubidde nti balina kye bajja okujjamu naye era n'ayogera n'agamba nti ekituufu bakkiriziganyizza okuddamu okwogerezeganya wiiki mu bbanga lya wiiki emu okuva kati tundaba kumanya oba zigenda zo kubeerawo ne bagaye twakkiriziganyizza okuddamu okwogerezeganya mu mbeera emu oba endala naye nga bwekityo bwe kyabadde asoose indirect oluvannyuma ne basinkanamuko ne banyumyamu ku nsonga emu oba endala ebintu nga byagenze mu maaso n'okuleka nti oba oliawo byatambudde ekibuga ekiyitibwa Maskati ggwanga eyitibwa Oman musajja mu America n'omusajja ayitibwa mu Iran kakati jjukira nti wategedde bulungi era mbadde nga nkubuulira wano nti Iran babadde beetegeka ate nga n'Amerika badde deployinga wakati mu nteeseganya omulundi ogwasookedde ddala bano okubaako engeri gye bateesaamu ng'oggyeko nuclear deal ey'omwaka 2015 yalimu amawanga agawerako Trump amaraji gyewo mwaka 2018 katembera bwetyo bwe yabadde basuubidde okuddamu okusisinkana America agamba tulina kuba na nuclear kikafuuwe nedda kati waliwo ge tufunye okuva Iran gategeezezza nti Ayatollah Ali Khamenei abamu ku bawabuzi be bamugambye nti kayinza okuba nga si ke kaseera akatuufu okwenganga America nti babadde baganye Ayatollah nga aganye bamatizza mu matize bamugamba nti atuula nabo tujja tutuula nabo tulabe kibagamba nenti yabadde aganye ne bamumatiza mugamba nti kaseera kayinza okuba nga si katuufu okujeema katusooke tutuule nabo katusooke tutuule Ayatollah nti yabadde muzibu wa kumatiza yabadde yagamba nti ekiba kibe oba zaakazaake naye nti abamu ku bawabuzi be bamugamba nti nedda tusobola okutuula nabo kakati Omuyisirayiri ayogedde ki Abayisirayiri bayombi okusinza ku byavudde